ate n'ekimbowa buuza ku bannayuganda tusengere. Bannayuganda batugoberera n'abatulaba mbalamusizza mu gyebala. So waayi abantu babadde wano waliwo constituency tumanyi nti eno yagundi. Abantu abagamba abantu abagamba jasula kuba abantu butatu oba oli awo balwawo okubitegeera ne babitegeera nga bimaze kubeerawo. Naye waliwo abantu b'oludde be tuba tumaze okulabira ddala nti bo tebakyasobola kubaako kye bakyusa either nga abantu babakooye ennyo oba nga abantu tebabakoledde. Actually ekisinza okukubya bibadde ebintu bisatu: okoowa, obutakola n'obubbi bwa NRM. Okoowa, obutakola n'obubbi obwakoleddwa ababadde aba NRM. Kubanga waliwo areas ezabaddemu nga bo bawangudde naye nga bapiba. Kati mu kategori y'abakoowu abajiddwa, mu kategori y'abakoowu Butambala, Mwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda abantu babadde babakooye. Ne Aisha yakabeera ekisanja kimu. Abadde ekisanja kimu. Ekisooka history wa Butambala Bukyanga district Butambala etondebwawo teri mukyala yali afuze ebisanja bibiri. Ekyabyafaayo. Era ono omukyala Lydia Mirembe yabakomeddewo eyazzemu okuwangula agenda kufuga ekyokubiri naye nga wazzeewo space nga taliiyo. Aisha ayinza okukomawo ali maaso. Naye abadde nga babawa omukyala ekisanja kimu kimu. Then obadde ogantu lwaki owekisanja kimu bamugobye. Ababaka ba palamenti abamu naddala abo abava mu Buganda baafuna amalala. Bwe yamala okuwangula tadda mu byalo. Ate nga abantu baagala okulonda omuntu gwe babeera naye. Ati mwabakunyize no ku radio zammwe. Baagala okulonda omuntu abafaanana, omuntu asobola okubanga olaba ekyakubiza Ssemujju malala gwe. Ssemujju taziika agamba mbu ezo si mirimu gyange. Si mirimu gy'amaka ga palamenti. Kati amalala g'oyo ge gamukoze. Nti ababaka banne ababaka banne abayita bakapere. Ye agamba tazinira balonzi, kati abalonzi bamulaze nti baagala abazinira. N'agwerako kutukutuku. Abalonzi bye baagala. Ye yagambye tabikola, kati abalonzi balonze aba. Bamusiibuzza ebyo. Anti abalonzi balonze gwe baagala akole asobola okukola. Kubanga omanyi gundi oyo George Musi yangambako nti abalonzi basinziira balonda omuntu okusinziira ku kye bali. Exactly. Kye bakoze. Balonze okusinziira omuntu gwe baagala akola bye baagala. Kati goba n'amalala go. Kategori eri gye bakooye. Kati kategori gye bakooye yes, kati be Bassemujju abantu badde babakooye. N'Ekivumbi. Kivumbi abantu badde babakooye. Segona oyo ne siyogera. Mpuuga bisanja bisatu ate osizzaako obusungu, osizzaako vuma ekibiina, ovudde mu kibiina ate okyogera amafuukule n'ebiringa ebyo. Abantu bakoowa. Jjukira abamu bannabeefuulira abava mu Buganda babadde bamaze ebbanga batimba bbula abantu. Eno beefuula mbu bali nabo bwe ludde eno ne bakakata ne gavumenti. Eno beefuula mbu bategeera nnyo naye wonoonye amateeka. Nabadde mbuuza n'omuntu gwe nadde nkola argument naye ne mugamba mbu Ssemujju ateesa nnyo era nga muga Ssemujju teri amusinga. Waliwo abalowooza nti bibeera bya ddiini. Ne mugamba genda ku palamenti osabe ekitabo kye bayita Hansard onoonyeeko Ssemujju wawe kiki yali ateesa. Ssemujju ayongeza ku biriwo. Ssemujju taleetangayo tteeka mu palamenti ne liyimirirawo wabula yamasalinga politics from parliament. Yes, because Ssemujju is a journalist by profession. He has been in parliament for so long. Ebyo ke bibiri kuyamba okumasalinga parliament. Otegedde nga bana abapya okujja bakulabanga senior ne mawulire muno metuli mulinamu abatuuta ba senior ate naffe tulina betuuta ba senior gyokoma okulwa mu kintu kati Ssemujju yabadde amasalinga budget ekolebwa etya State House bajiwa sente mmeka ani bamuwa mmeka n'amasalinga ebyo otekawo n'embeera eringiza eri mu ntongole ebirala bwe amasalinga ebyo n'amanya nti kantambulire ku kino nemanya State House kankubenga mu 7 buli wembandabye alowooza abantu be baagala. Abalonzi abadde bakooye okubeera nga buli statement ya Ssemujju eri mu kigambo mu ekyo abantu tonjogeza bigambo naye si ekyo ekintu kyadde bakooye kwe kuba nti nno talina byateesa bigatta ku bantu nti oba taleesa tteeka nti obanga omubaka w'ekira batera okutandika ne bagamba matters of national importance oli n'aleetako eby'omu kitundu omubaka w'ekirala era agenda kwogera ku nsonga za kino na kino naye era Ssemujju ogenda okumulira ekyo nolesa ensonga ekulowoozamu Ssemujju lwe yaleeta ensonga teri yaleesa ku matters of importance ekira n'ensonga ze Kasokoso si yazirimu Kasokoso baatagalaawo yandibadde kati nga eriya MP yandibadde yeesiba ku ekyo
naye naye yakuwa amayiriza bana NRM nga yekiddemu ne Joel Sonyonyi yakiyingiramu kaawo okigedde kati kimalirizanga tayina kati abantu batuuka ne jjukira ensi kati yakyuka ensi eri edda gye twabiranga ng'olinda bulizi banagamba ku radio ba ku TV kati ebisinga obyerabira wano Aprina Losolo giraba wano ku simu yo n'okebera ku YouTube n'oteekamu n'olaba abaka nga bateesa n'omanya omubaka we wamwe ateesezza ki munnabatambala ono yasuubiza Bobi Wine abaka 10 ate yasuubira ababaka 10 nga yetanaba kujjayo yebaliddeemu ngayetanaba osookanga kulaba nti akakoko kajjayo Mwanga Kivumbi twabagambirawo kati sure votes zetubadde nga twogerako wano nga tukola analysis zaffe Mwanga Kivumbi twali twabagambirawo nti Mwanga tagenda kawangula oba kaddala oba kakufiira tajja kawangula Mwanga teyakolera abantu Mwanga baddabira Kampala ate Mwanga ajooga Mwanga avuma abantu ate tebabyagala ebyabantu bino bano abagambibwa nti bafudde naye bitandise okubeera ng'ebiwa abagambibwa tebafudde kati tunaba kuwulira mu Butambala nti baziise wano baziise Butambala naawe va ku propaganda ebyobufuzi naawe baziise abantu baba basse be Butambala basse abantu 10 be Butambala oyo yabadde propaganda era omulambo Osiime Mwanga Kivumbi yaleese bamafiya okuva e Kampala bakole ki enamba yabadde nnene basse abantu okuva mu nnyumba ya Kivumbi kati ojawulira naye abagamba tebabatidde wa Kivumbi omusajja bambi yafunye bulo y'amaanyi basse bulo yabadde y'amaanyi nnyo n'ebyo bino bimanya bw'oyingira twagamba wano nti Nambooze ajja kuyitawo nakibagamba twagamba nti abamwesimbyeko bonna banene bagenda gabana obululu buno yabakuba epene nabagamba ku interview gye nakola olwasemba simanyi banagikola naawe oba nagikola naye mwesi naye nabagamba nti ddala ya Kyagulanyi yasembayo yakolera Nambooze akalulu kuba yajagala nnyo eddeyo Kyagulanyi yaddayo mukono nemukolera akalulu era yakafunye era nabagamba Nambooze agenda kuwangula lwe yampakanya kasobola akajjayo nemugamba Nambooze akalulu ajja kajjayo naye akajjayo gusemba era Nambooze tukwegayiridde nnyo tetukulaba ku ballot paper mu 231 toweegezaako ne weesiriwaza omuzimu gw'ebifuzi tekukutemba okuba principal yamugirayo George Musisi kuba ne George Musisi yali amugonzezza ku luli na structures azipenetratinze okuva principal oyimini okuva lwe wakoze eki lwe wawangudde kati ate waliwo n'ekirala ku Nambooze akabondo ke bayita the gang of 7 yasigaddemu Nambooze eka yasigadde mu parliament ate akabinja ako ke bayita the gang of 7 kagenda omuti ogusigadde gutemwa lwakuna lwa wiiki eno Lukwago akabinja ako ke bayita the gang of 7 okamanyi nkamanyi nawe omugobe nawe omuwuliriza n'amulabi akabinja kayita the gang of 7 kalimu Mwanga Kivumbi kalimu Ssemujju Nganda kalimu Mathias Mpuuga kalimu Sseggona kalimu Nambooze kalimu Lukwago kalimu Kasibante tomubala tagenda kuwangula wadde okufuna afuya obululu wadde yagenda osemba sofa osigaddewo gumu gwe tulabanga ali gundi ye Lukwago awe ate nga naye Lukwago agenda kugwa so akabinja the gang of 7 omundi gwe gwensoso okulaba Lukwago nga campaigning nga kandi akalulu bakalaba katukwaga akola ki bukyajja ku bwalo nga bwe nkikubuuza ku Ssemujju kati mpa Lukwago kyakola kati nga bulijjo bamulonda Lukwago zino factors zibadde ziyanga banga Lukwago okuwangula Lukwago abadde nga tafuna resistance y'amaanyi abadde nga tafuna kuvuganyizibwa tutunulira akalulu akasembyeyo akalulu akasembyeyo Lukwago yali live w'amaanyi yali Nabiira yajja mu kalulu ako ng'esigadde naku bunaku Lukwago n'afuna walkover yiringa nga waliwo okutagala eno Latifu Sebagala Latifu yamala okufuna tikiti ekibiina nga kimwadde tikiti Latifu tikiti n'agisuulawo bwagisuulawo mukazi wagikwata mukazi we yani Nabiira mukazi wa Latifu mukyala mulamu we bamukyala Sengendo muganda wa Latifu agikwata ku last minute Nabiira abantu bali bamukooya yali amaze okukwata ebisanja 3 nga omani member of parliament ow'e Kampala Lukwago afuna walkover ako kamu tuddayo emabega Lukwago afuna Ragadi nga Ragadi munafu okufa obufi nga yamuvuganya ate nga wa NRM nga leo NRM mu Kampala kizibu okuwangulamu eyo walkover twongera okutandula okubigera tuddayo emabega bayita Ssematimba talina biwandiiko factors zibadde nga ziwa kaddeni ne effect ya Besigye nti Besigye abadde akyali mu kalulu ka Uganda nonto ati lwabadde aye agize akakkanye kati naye badde nga factor eyamba ku Lukwago kola ki okuwangula era olabe saa zino omutali Besigye
Kazitoye Lukwago kamukozeza Lukwago kati yenkananga omusiŋŋaana yalina omutwe munene naye kati n'omutwe gwaggwawo. Kazitoye akalungi kamuzitoyeeko akampeyinize ku mulundi guno osegeera kitagambika. So kano ko kazibu era nze eggambire Lukwago tagenda kawangula ojja kukomawo wano mpozi sayansi w'ebyobufuzi nga womumanyi naye nga akaddala Lukwago taliiko okujjako nga binaabeeramu alliance takoledde bantu okujjako nga binaabeeramu alliance mpozi alliance naye alliance onogikola mu nnaku 2 okuva kati Lukwago takoledde bantu yeetaagisa kati kankubulira ebintu ebadde mu Kampala kankubulira ebintu ebadde mu Kampala nga byetaagamu amaanyi ga Lukwago kati Lukwago naye amasalinga politics w'okwogerera ku mikutu naye nga takola ebyo ebintu by'omuwala byonna mubijjukira yabyogerako naye nga yali akimanyi gye byaviira yonna yonna lwaki abantu yetababuusa mangu omusajja bamulangira n'obutavaako ttooke ekyetooke ekyo tavaako yaliko mu DP abaana bonna baliko mu mikono gya Semwogerere tebavaako sente bagumu nnyo abaana abo bagumu owebusiro naye nga kugambye buli mwana yaliko mu mikono gya Semwogerere bagumu webusiro naye ngaomwana Semwogerere yali muzeeyi mugumu banna simanya kuba naye abaana bonna bagumu nga bw'okiwulira okumukuulamu ekintu omuntu yekaaga aba ku ssente mukaako ate tayina mukaako naye yonna naye bagumu kati Lukwago ebintu bibadde bibeerawo awo kibuga bakisenda bino bikola ti akonayivinga nze lumu nalaba naye kino kankireke kale nja kuba nyono n'obululu bwe naye kyali kibaddewoko nakiraba n'amaaso gange nga bayokya paaka yaadi paka de yajiranga awo paka yadi kumbe waliwo ekijja namulaba nandibadde nkyogane kankireke nekyo kankimulekera olw'okwandisigadde akaluka nnaku 2 so tubadde wali eri ababaka bazinga bagwa songa twatwadde ku kyagundi mwala gwa Nakivubo alina nabyo byaggweredde awo so ababaka abantu bebakooye Dulume Bayiga babadde bamukooye Ssemujju babadde bamukooye ate nno amaanyi mwe ba analyst abasinga mugatadde ku babaka b'opposition n'eryo ne mu NRM basudde ne ba minisita nga babakoye minisita Mujimba ali kutaka eyaliko Minisita Sarah Opendi ali kutaka government chief whip Amson Obuwa kutaka minisita mwali ku Kaduchu mwali ku Kaduchu state minister education ali kutaka abantu bakukuubwa asinga yogera ebyenjigirizo abyogererawa oyagala kungobako sho yatera okwogera omubyavu obukadde kati olwo aba ayogedde kati okubyogerera kati okulirizinga ebigezo ne batufuna speech ya minisita kwe kwokwogerera omusajja ono wamugjawo kanza mbw ayogeredde nnyo ebyenjigiriza atekeni action bali baba baseremonio bayizaawe nakino kankikugamba olwaleero mu Uganda ekisooka ajjabuzi kusoma style ya sekandi bonna abaminisita basoma busomesi mu Uganda tewali minisita asoma bintu bino basoma busomi speech gye baba wanekede ekyokubiri mu Uganda teri minisita akola teri minisita akola kyalina kukola sina kyalina kukola baminisita ba gavumenti ya President Museveni tebalina mulimu gwe bakola bafuga motoka za bugombe nga bugenda buwawala naye baminisita babajjako obuyinza ba PS be bakola mu ministry ba PS be bakola embalira ya ministry ba PS be bawandika abakozi mukakanizi oyo nga yugumye Keith mu finance buli omu n'atabaako kyaddamu waliwo ne PS atambudde ministry zonna zimazeeyo bayase bigirimana zonna zimazeeyo kati ali mu judiciary baminisita ba PS be bakola embalirira za ministry ba PS be balocatinga esene nga bezigenda okutambula ba PS be basindika ne ba minisita ku mirimu okimanyi nti PS yagamba minisita ojja genda olambula abantu b'egindi so ekyo kifo president yabirekawo awo babeere nga balya naye baminisita bangi babakubye aba NRM Sarah Opendi bamukubye nga bwegamba minisita Mujimba bamukubye gundi bamukubye oyo Kaduchu Amson Obuwa bamukubye babakubye abasinga obungi abeeyo waggulu abasinga obungi babakubye wano mu Buganda baminisita bawangule naye bakoseza science n'obwongo n'ebintu bya bulijjo okukomawo baminisita bawangudde wano Kasolo yakozesa science n'akomawo
media kyambadde yakozesa sayansi anti sayansi abamu byonna abamu ettooke abamu okwogera n'akakiiko k'ebyokulonda abamu okukuba abalonzi abamu okubba DRFOM abamu okusiba abakuvuganya byonna bibaamu mu sayansi. Mesa Kabanda mu Kampala yakozesa sayansi ssaawa zaade west nga bamulangidde mu bwangu obw'ekitalo n'abalala ye Mesa wano mu Kampala Central mukulu yali mu Kampala Central MP yaliwo yali yalangira nti Lubongoya ne bwakola atya kajjayo nsereko Lubongoya muzembe Lubongoya yabadde asobola okupulaningira ekibiina ekiramba muzembe okupulaningira ekibiina okipulaninga n'ekirala abasajja bwe kyekyabaleeta mu kalulu omululu okubajjodde leero nammwe muli basajja bane kamba kubemukko mwenamene ekibiina mukireseewo mukuse muze kuvuganya kati obululu bw'omukulu bonna mufumbiro oli mwogezi wa kibiina oze kuvuganya mukamawo ali mu kuvuganya sekretary general w'ekibiina oli mu kuvuganya mukamawo ali mu kuvuganya neyategese akalulu eyaveetinga kyemotayi nga naye ali mu kalulu bye biki pulezidenti wamwe babadde balina okubaka abamu kati Lubongoya obuzembe bwe yakoze tali si muyaaye kimala akoloko mu Kampala keetaaga muyaaye keetaaga mafiya nga osobola n'ogwa ne muntu mu bulago Nyanzi naye muzembemu Nyanzi bamubyeko DRFOM nga tuli mu kutale sena nze nga ndiwo n'amaaso gange nga ndaba bino byenjogera biriko n'obujulizi abaana b'amadiina bakwata omwana we yali akutte DRFOM ne bamunyula omukono ne bamugyako empapula mu misana tuku mu tale center mutwale mu tenti abaaliwo bonna bakijulira muzembe ng'omanyi odiringa ne mafia state lwaki ojja ne DRFOM nga tewazokesezaamu nojja ne photocopies lwaki tojja ku tale center olaba gundi kyakoze kino ekikazi ky'ebbina ekyema kindi Bebi Ruyirika Bebi Zara kyeyakoze Bebi Zara w'amaanyi nemuveeko Zara w'amaanyi oyo omwana Zara yagambikako kati Bebi Zara kyeyakoze yali wali nenayogera sijja kulya olalo isa nze nno nze ne Zara tuli tewali buzibu okoma kuwaana tugende maaso yakoze atya yajja nga alina DRFOM ze yalina akafayiro aka green akabox aka green naye nga alina ne DRFOM ze endala mu mmotoka kati omanyi odiringana bamafiya naawe obeera mafiya akalu ka Lubongoya bakabbira kutale kugundi ku polling station Musenyi Mesa yalinayo abayaaye wone polling station yali ku ballroom yalinako abayaaye wone polling station zonna nonkambwe byafaayo byokulonda wano wone polling station yali gye bakubira kataba okuwula okumuta eri ku State House eyo gyo tewaliyo nabalondesa bubaleeta buleete nga buwedde awo ng'okyamaawo osegeera kati omanyi odiringana bamafiya ab'omu kibuga omanyi odiringa mafiya omuli muceere ategeera ekibuga ategeera akalupe site kati wengambira nti yali muzembe bafotosoja bakukisabe simanyi bayambawo batya oba babayambi batya tandika otegeka abaana ebyo byawoza nti balina eggaali balina wirubalo tandika otegeka abaana ngaebulayo emyezi ebiri gwe baana basomese mafiya lizimu bajja bakugulako we banaabategeera nawe bimanyi kati awo agome bamuwangule nawe kimanyi naye agome bamuwangule abaana abo gye bali baddayi haadi balage ekyokukola nti oba babba DRFOM fa n'omuntu gye bali abaana abafa ne DRFOM nti nze sigikuwa kati akaluko oyo omukazi mwabaddemu ababba DRFOM nga mwana bamuteeka ku nnyala bamuteeka nnyala leeta DRFOM ogitwala wa abagezaako kukolera lutamaguzi ebyo bagezaako kulemera kudya nga buli dyala kati munange bw'oba toyina kati munange bw'oba tomanyi mafiya bw'oba tomanyi bangambye ali mulago naye nabo abantu babakoowa lutamaguzi bamubbye naye nga naye yali takozeera bulungi kiryawo okujja ku musajja wange Alani ye bamubbidde misana tuku ate vice chairman w'akakiiko kakosase ne mu constituency gyeri ne mu ground gyali naye ne minisita oli abadde awo ate emmere mu nnyimbe kyofa togabye olombe yakigaba olugwayo kati kyofa togabye akaluwabye kabbe abantu bayirayo buli yabye akalwa tebajja kumwagala ekyo babeerewo nga bakimanyi obeerawo ng'ofuga naye ng'okimanyi kyofa nawudde komenti ye ng'alaga nti mu NRM side eyo
tebakoze kiryawo okulabika nti babeera bumu singa bajjayo victory esingakaawo naye ate tebabadde bumu anti wadde kyabadde bwe kityo naye obumu bwabuzemu indati kati olesa kategori ez'enjawulo ze bayitamu kati bayinza okuba nga si mwalaali nga kino bayitidde kati aba onaakibaloota era tebayitidde mwalaali bensuubira bayinza okuba nga bayiseewo mwalaali ye wa nakaseke north oyalabika kuba yawangula incumbent kamyofaka yayiseewo tewabadde wa NUP awo NUP amanyi badde gayina ku Nakawooya Lutamagozi naku Alan ate nga bonna baleka badde Nakawooya kuno naadde manya kitwala nakaseke ng'ekyalimu omusajja oli ow'eggulu siba kyangu kukajja era ow'eggulu alakadde mukambwe mukko waliwo awamu nga basazeewo obusazi nga lyabadde peesa nga nyiga peesa namaanyi kati nali ekkololo nga ndaba akanalukoola nga baagala okubba akalulu kaali kagamidde naye nga nalukoola yali amanya akamaze n'ennyanzi yali amanya akamaze ennyanzi yajja ne lyalafamuze nga amanya omuntu kati yalimu n'eppeesa ly'ettooke eppeesa libaamu nnyo gye lisinga onyiga eppeesa libaamu returning office olina okuba nga olina ozze ne sente ku bbina era abo abajja kutala esente nga tebaze na sente ku bbina bamanyi bye babakimye ojja n'ekisawo nga kiri seeti olina okuba nazo returning office waba atandika osobola okwemamazamanyi waliwo okuwangulangako sikanguka kugira anti osobola okawangula ne bakakyusa ne bakawa oli omulala mu Uganda bigwere mu kooti ogenda mu kooti gera mu kooti ate katujjukira bawaaba bati towaabira returning office yakagize owaabira kakyuka byakulonda yabeera erize bimukwata kakyuka byekonna kayimbula balooya baako nga ye yakwata ebibiri byo nyumba ye egenda mu bebiri tobitwalanga bujulizi tebibaako bujulizi toba bimuera banaye tutabandagaano ekintu kiri wano baabo tutabandagaano obeera obimuerawo kwegana kalamba sibimanyiza byogerako nze yo zirumirizo tani nazimuwa naye nga baziwaayo nawe bakukwatirawo wagabyenguzi so abalala babagobye bugobi nti tubakoye muluddewo abalala babakoye bukoye abalala bababbye Namugga alina ekintu kimu kyakola Namugga ne gundi balina ekintu kimu kyebeera binokukola naye Namugga alina ekintu kimu kyeyali mu kukola ne Nina Rose Namugga abantu be Mawogola eriya ya NRM Kaswa abantu abo baba bakulonze ng'oli wa kibiina kirala baba bakulonze nga gwe nga muntu si kibiina kyo Kanamugga yaddeyo nga tamukwana Kyagulanyi Ssentamu nga tebikola yeeri Nina Rose yaddanga mu kwambala baleti kati ne kuno kana katambi akatambula ku mukolo gye bamugobanga yali ayambadde yeero otegedde ne ku mukolo baali bamwese ena invitation abantu bogenda mba NRM genda ngoyambadde biyero byabwe awo makinga nabo ate baleti otekako yaki ne Kyagulanyi genda omugambe nti munnange eri eriyo ogimanyi eri zoni ogimanyi nawe omanyi akalulu kano buli omu abadde alina kusobola kufuluntinga Kyagulanyi anti kati byenkusomesa bakubye n'ebipande ng'olina kuteekako Kyagulanyi anti byenkusomesa bye bino wammanga akalulu tebakakola bwe batyo eri yabo ogituukamu kati nga Busoga ewammwe eyo okimanyi bulungi nti Busoga yaani NRM yakadaga bw'obeera n'ogwe ng'ozze kukuba kadaga tokajjaayo lwaki kadaga bwe yali akola omukamingi ye nga bamaze omuwangula mu seeke pati zonna zaaliko lwaki aba NUP baaliyo nga tewali kulwanagana kitegeeza nti kadaga akyali kingmaker wa eriya gye bayita Busoga kati kutoka eri nowaniyo Bobi Waniwo era Bobi Wine mugambe nti munange oli pulezidenti wange naye wali awantu eri danger zone anyinga abanooku bawangudde Busoga ne bagende ne bamaliza okuwangula bati bagenda ne babuzaako omukyala oli kingmaker wa Busoga era akyali era alibeera paka lwalifa dynamics ez'abantu tebazitegeera nti wano nkankome wano oba pressure ebeerawo mu kibiina kati bw'ogenda kati bw'obadde osuubira nti Namugga obeere ku pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kati Namugga kye kyamukubizza abantu beeri baveeko gwe Kyagulanyi tomwogera nako ne bali tozoogera gwe bagambe nze munonde nga mmwe nga wammwe oyinza okuwulirayo omuliro oguva ku kitebe teri kitebe ekitebe okinnyonnyola ekitebe nabo bamanya nti eyo si waffe kati ogamba Bobi Wine awangula embalala kati watawangula mbala kitegeeza lwaki asaddaaka MP naye abamu bagambe Kyagulanyi Ssentamu tomwogera nako kubanga gwayagala kujjayo kako eri tebajja kukulonda era bamukubisiza ekyo
amukubize ekyo Agenda mu nono we Kiboga Christine kaya na kimweko n'ensonga ze zimu eyo Kiboga bannarwanda abali awo Kiboga Lwamata kweyongerayo bannarwanda abo abali awo BNRM Kaswa era oli omukazi gwe bagobawo minisita w'amasannyalaze Nankabirwa yaluddewo bulwinga baagala kukyusaamu ku kati gwe bojja bakakuwadde sigala ng'oli nawo bagambe nze munonde nga mmwe olowooza lwaki ba independent candidates bawangula abantu babalondanga bo tebalonda kibiina otegere bulungi nnyo minisita oyo omukazi Sara Opendi eyamukubye independent yamukubye however nti naye abadde independent era naye yakubawo nenyini ate gwajjeeyo bo benyini bali mu kuzanyira mu Sara Opendi bamuwangula n'agenda bamuwangula mu